nkwaniriza ku mukutu. Leero tugenda gatta ekika kya nnakinsige, ekika kya ŋŋaali, ekika kya kasanke n'ekika kya nnamuŋŋoona. Tutandise n'ekika kya nnakinsige. Ab'ekika kya nnakinsige bano bannyonyi ey'emirembe mu Kyaggwe. Bo beekutula wano jjo ly'abalamu nga 16 Ogwomwenda 1958 okuva ku Mbaziira. Musolooza akuma ekyoto ggombolola mu linnya lya Mbaziira ng'alondebwa okuva mu ssiga lyonna mu nnyonyi. Yeekutula yeetuukire butereevu ku Kabaka. Omutaka waabwe owa Kasolya Kyeyune ye yakitandikawo. Omubala gwabwe guvuga nti akonkomadde ku kyoto yeerabidde bye yasse. Si mwana kijjolooto, olyanga ebiriika naye ak'omukago tekaliika. Nga bwe ndi wa nnyonyi mbuuse nkutte. Akabbiro kaabwe ku nguvu. Nanfumba mbi empumu mu Kyaggwe wasiga kkulu nnyo mu Nnakinsige. Musobola okuva owa Kasolya. Emirimu gy'abannakinsige mu Lubiri, kisiiga omuyoola mu Matikkira alaga omulangira atikkirwa, olwo eyo n'amugamba nti nze njera olubiri lwo. Yayagala okugenda n'omulimu gw'okukuma ekyoto ggombolola, omulimu gwe yakolanga ku Mbaziira, naye Mbaziira yagaana mpozzi amala kuddayo gye yava. Ekika kya ŋŋaali n'eno nnyonyi nga ye ekulirwa Omutaka Mawensano, atuula ebuzooba mu Buddu. Omubala gwabwe gwogera kimu nti tudde buzooba. Bwali wa nnyonyi abuuse, mu kyambadde mulimu engo. Tonninnya. Ekika eky'akasanke. Omutaka wa Kasolya ye Kyangu, atuula Buyaga. Ono ye mwana wa Mulindwa eyasigala e Lutoma. Buyaga mu Bunyolo nga bamuwaddeyo. Kino oluvannyuma kyalwanyisa nnyo Abaganda okweddiza essaza lino eryali lifugibwa Omuganda. Ekika kya Nnamuŋŋoona nayo nnyonyi, akabbiro mutima. Omutaka Kajjabuwongwa abeera Kasaka mu Buddu. Yajja ne Kimera ng'awonga nnyo afune obutaka, kwe kumutuuma Kajjabuwongwa. Ate bambi yasigala Kasaka nga waayita Masaka anti we baali bamuwadde, era yagendawo ng'aseka olw'essanyu. Omubala gwabwe guvuga nti yajja aseka, mu kyambadde mulimu engo, akaana k'obulenzi tokawa mpindi mu ngalo. Amasiga g'ekika kya Nnamuŋŋoona gali 5.